Mugamba mukyabagala balungi abakumira ku Senga Face 256 mbaniriza ate mu video yaffe olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero njagala twogere ku bintu ebikuwanguza omutima gw'omusajja. Omusajja n'abeera nga ne bwayenda akomawo gy'oli. Abasajja abamu nze nga nze omu nina enzikiriza egamba nti si buli musajja nti ayenda. Yadde abamu bagamba nti buli musajja ayenda. Nze nzikiriza nti si buli musajja nti ayenda. Waliwo abasajja nga asobola okuba n'omukyalo omu n'akwekuumira lubeerera. Ate ne wabeerawo abo nga ye ayenda. Okitegeera naye ng'ate alina oyo gw'abeera like omusajja ono he keeps coming back to you ne bw'ayenda ayagala ggwe. Olowooza ki ekikukuumirako omwami ono? Abakyala tulowooza nti oba eby'omu kisenge, kubeera ng'olina amazzi, kubeera ng'owasika, okubeera nga olina ebbugumu mu mana, okubeera nti bye bikuleetera okubeera nga omwami wo akwagala nnyo. Abasajja balina ensonga ez'enjawulo lwaki baagala abakazi baabwe. Era buli musajja asobola okuwa ensonga ze nga zaawukanira ddala ku mulala, like buli omu alina different opinion ye. Naye ebintu bino bye ngenda okwogerako by'ebintu ebimu ku bireetera omusajja okubeera ng'akwagala, ng'akuwa ekitiibwa, ng'akwesiga. Namba emu, omusajja wo kasita obeera nga tomumuteekako mumwa. Buli omu kino bakyogera, buli muntu akisomesa peace of mind, tomuteekako mumwa. Mwesonyiwe. Waliwo abakazi ng'olinza okusojja omusajja. Ndowooza naawe n'oddako mu bbali n'ogamba naye mu butuufu nsojja. N'omusojja n'omumalako emirembe n'omubuzaako obutuuliro, omusajja n'omusojja mu birimu n'ebitaliimu, omusajja kwegamba n'obeera ki oba n'ofuuka kiki. So, kino kirinza okuleetera omusajja okubeera ng'asobola okwetamwa n'okubeera nga bw'aba takuvuddeemu like bw'aba yakuwasa mu mateeka n'agamba nti sijja kuva mu mukyala wange kambeere naye kozi muzaddemu abaana ayina omumwa saagala kuddamu kuwasa kozi abasajja balina ensonga zaabwe. Abaana bange njagala mbazaale mu mukyalo omu asobola okulekawo n'agenda n'afuna side dish n'abeera naye gwe n'akulekaawo. Ensonga ey'okubiri kwe kubeera nga tova ku mulembe. Abaami baffe banyumirwa nnyo omukyala oba anyumirwa nnyo okulaba omukazi gwe yakwana nga yoyo gw'ayina paka kati. Omwali mwekwana walinga omuwaana, walinga omugulira ku bulabo, walinga omwambalira n'onyuma, naye kati ebyo wabivaako dda okola bibyo. Bye yakola oba ebyamuleetera bye wakola ebyamuleetera okukuwasa tokyabikola. Naye ng'ajjukira bwe yali agenda okukuwasa alinza okuba ayinawo abakyala abalala nga 3 oba 4. N'alondako n'agamba omukyala ono mu butuufu gwe ngenda okubeera naye ampa emirembe anjagala, n'asalawo okugenda naawe. Naye ate nga ggwe essaawa zino wabivaako tokyabikola. Bw'oyambala olugoye olulungi olwambala ofuluma ng'olina gy'olaga, weekuba ka perfume akalungi okeekuba olina gy'olaga. Abamu mutuuka n'okubeera nga mba mwagala okushevinga, mu butuufu ebizo bisala olina gy'olaga. Kitegeeza ki? Ng'omusajja wo webeera naye n'oba n'ebizo byo nga tobisaze naye ogenda simanyi kukyala wammwe simanyi ogenda wa lw'ogenda okwambala akapale akayonjo era akalungi. Olina empale zo ez'omunda ze wateekawo nti zino za waka, kwegamba z'oyambala z'osiibamu nkadde, abamu zirimu n'obutuli naye tofaayo. Omusajja n'atuuka okukwambula ng'akapale kwakuba amaaso mu butuufu tekaawa appetite. Naye ng'olina ennungi wabula ng'ozambala ng'ogenda kukyala. Ogenda kukyala wa boyfriend wo oba omusajja wo beera ng'obeera mupya gy'ali mu maaso ge. Kijja muleetera okubeera ng'akuloboozaako, kijja muleetera okuba nga yeegomba okwegatta naawe, kijja muleetera okubeera ng'akuloboozaako buli kaseera ng'omuntu omupya. Era alinza obutagenda kwenda unless ng'alina muzimu gwakwenda. Era ne bw'anaayenda ajja kwesanga ng'akomyewo gy'oli nga gwe gw'alonze okubeera naawe. So tova ku bintu omwami wo ebyamusikiriza okuwasa. Abasajja balina ensonga zaabwe lwaki abaakuwasizza, lwaki abaakulonze mu bangi babadde akwana oba babadde alaba n'agamba kansi tolinge n'ono omuntu. So ekintu ekyo kiwa ekitiibwa, kikuume, beera nakyo, tokijaajaamya. Ensonga endala, obwesigwa. Omwami wo omwesiga kyenkana ki?
Olinza okuba tomwesiga naye nga tokimulaga. Naye waliwo omuntu atakwesiga naye ng'akikulaga. By the way, ekyo kankyogereko. Waliwo ensonga bbiri. Waliwo ekyokubeera open eri omuntu n'okwesiga omuntu. Omukyala akebera essimu y'omusajja bw'aba akebera essimu tekitegeeza nti takwesiga. Just ayagala kumanya era ayagala kubeera open. Manyi waliwo abagenda okomentinga wanene wenjogedde nti okukebera essimu y'omusajja tekitegeeza nti tomwesiga. Oyagala clarity. Olinza okuba omwami wo omwesiga naye n'ogaa kankebera essimu ye. So tekitegeeza nti sikwesiga. Okitegeza? So if I'm open and we are open, relationship yaffe nnungi, obufumbo bwaffe bulungi, nsonga ki yeggwe lwaki oba ogaana nkwate ku ssimu yo? Okwekamu biki? N'ekirala, oggwe omusajja okoze paati ky'okuleetera omukyala wo okwesiga. Mugenda mugamba nti omukazi oyo tanneesiga naye nga naawe mu butuufu wazimba ennyumba ekyengera yawulira biwulire. Ate n'abinoonyeza n'abikakasa nti kituufu gye ziri. Oyina poloti gye wagula ekyankwanzi yawulira biwulire. Oyina faamu e Masaka awulira biwulire ate ng'agenda obinoonyereza nga bituufu. Tomuleetera kwesiga. Kye kino kye nkugamba nti okubeera open. If you are open to ku mukazi wo oba girlfriend wo, it's okay. Ajja kwesiga. So mwami wo mwesige naye ng'ate naye akoze paati ye. So naawe omusajja togamba nti oyagala bakwesige nga mu butuufu tokoze paati yo. Tompadde ensonga ekwesigisa. Lwaki olowooza nina okwesiga? Mpe ensonga ekwesigisa mbeere nga nsobola okwesiga. Ensonga endala okumuwa ekitiibwa. Lulinga mukyekwana wali ng'omuwa ekitiibwa, ofukamira n'omubuuzaako, oba kale wali tofukamira, but there is that respect gye wamuwanga. Kati ennaku zino omuyisaamu amaaso kuba yakuwasa, toyagala kumanya, omutwala nga bw'oyagala, omulaba nga bw'oyagala, kwegamba weefudde ekirala. Abasajja oba abantu generally twagala okutuwa ekitiibwa. Kaabe mukazi kaabe musajja. Teri musajja anyumirwa kubeera nga mukazi wa muyisaamu amaaso. Leero na musajja kabeere nga yakuwasa, then musajja watu n'afunamu setback. Si bonna munaasonyiwa, abakyala si bonna bwe bali. Naye waliwo abakyala ng'oba wamuwasa nga muli bulungi, n'ofunamu ka setback financially. N'abeera ng'oba yalabirira ewaka. Ne bw'aba kale talabirirawo naye nga you are no longer providing nga bw'ali providing. N'alyoka akuyisaamu amaaso, tolina ky'oyogera, tolina ky'omugamba, kwegamba n'abeera awo nga oli awo olinga nonsense ewaka. So omwami wo muwe ekitiibwa. Mulage nti omwesiga, mulage nti omuwe ekitiibwa, ate era mulage nti omukkiririzaamu. Bane buli bw'obeera n'omukyala ng'akukkiririzaamu n'omuntu just kale katukiteeka ku muntu n'obobeera na muntu nga omuntu oyo akukkiririzaamu buli ky'oyogera agamba yes honey tusobola okukikola oba ye mukwano gwange tusobola okukikola. Mu butuufu omuntu oyo omwagala nga just mukwano gwo. So golobooza ate bw'aba musajjawo nga bw'akuleetera program nagamba mukyala wange nina kye njagala tukole oba nina ka program ke njagala kale bwe kati ne bwe kati olowooza ki n'omumotivatinga n'omulaga nti yes we can do it oniiza okuyamba nako kwegamba kimuleetera okubeera nga akwagala nnyo. Kale munzikirize nkomewo nti wedala subscribinga gwe ate na subscribinga eddala we bale kwekuumirako. Mbaagala nnyo bantu bange omukama abange. Yeah.